Olagawa. Precious okuva mu Elgon Advocates gaffe bannamateeka b'omuwala Nicole atuli ne maama we era emisango bagisomedde suspect
tuyita Kafuta Queen era bamulumandinze okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 January wanakomerawo mu kooti. Basuspects bavunaanibwa emisango gya aggravated torture oba okutulugunya okusuukiridde. So bavudde ne tutegeezebwako mbuno ayawaabirwa tali mu custody y'abazadde be. How true is this? Era nga mwe bakansa mukozi omuto okulamu no maama abeera ne muwala we essaawa zino era yali mu mbeera ki? Tuli bamativu n'okuba nti poliisi egezaako kubudaabuda victim. Victim bagezaako omubudaabuda okulabika nti addayo mu mbeera ze entuufu era bw'anaaba ateredde era bajja mukola ki? Bajja mu release. Si musibe lwakuba nti bagezaako mu protectinga naddala ku byatuukako. Kunsala ya kooti kyeyogedde. Kooti tennasalawo. Yo gavumenti kyesinga okwagala oba lwaki yateekako sisitemu ya criminal justice kwe kubonereza ye achievement esinga oba omuntu okulaga nti aboneredde ne revenge nti bwe tokkirizibwa kutwalira amateeka mu ngalo. Oli bw'atwalira amateeka mu ngalo era naye abaavunaanizibwa abaavunaanwa mu mateeka. Therefore amateeka galiwo okukola revenge n'okubonereza so that omuntu abeere rehabilitated addeyo. Nga tetunaba kukakasa nti yeejusa ku bye yakola, nga tetunaba kukakasa nti aboneredde, nga awo kiba kitegeeza nti amateeka teganabafuna lwaki weegali. Naye bwe tunaba tutegedde nti aboneredde, ategedde nti yakola ensobi, yeetonze, okuteesaganya kusobola okubeerawo. Abalala abavunaanyibwa mu musango guno bo mutuuseewa ku kunoonyeza kwalina okuba muno nabo bakwatibwa under custody. Poliisi eri mukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ebakwata era buli omu yenna asobola okuyambako poliisi okutegeera we bali agiyambeko balabike nabo nga bakwatibwa. Twagala tunyonyeko ku fayiro eno naddala abavunaanibwa baliko abantu bameka era amanya gaabwe gaani singa wadde ayagala okwa-identifyinga abantu bano okuyambako poliisi. Charge sheet esoma and others kyekitegeeza nti tebalambise amanya gaabwe babeenoonya. Naye poliisi yavaayo nebagamba n'aka vidiyo mwakalaba akasatulatinga bonna bwebanga mwalaba ka vidiyo oba osobola okubategeera nti be bano muyambako poliisi okugitegeeza bo bali. Kale tuweeyoko mu luzungu. Sinze okundeeta abamawulire baakuba omwana oyo ne bamwogerako ebintu bingi. Era njagala okwebaza aba Elgon kubanga we came together. Abamawulire abamu babasasudde oba abamu tebabasasudde because n'okujja wano abamawulire baba divertings ne babagamba nabweru. Ne tuzze wano. No problem kati olaba omuntu wajja wano aga nti ndoonya amawulire. I'm one of the trending people. Kakati I'm paid to be on the media. So but ekisinga obukulu kyonna kyekiri nze ekyannuma ekisooka bannamawulire abasinga simmwe bagamba nti omwana muto. Ekyo kimu. I mean nga bagamba omwana mukulu talina myaka 14. Ekyomukisa omulungi fe abaali bakwataganye ne famire ye maama we n'aleeta birth certificate enkadde ey'eddwaliro bonna ne basirika abaali bagamba nti omwana ki mukulu. Ekyo ne kiggwa ne baddamu bannamawulire abamu ne bagamba omwana malaaya nga bwe bakyogera. Ekyomukisa omulungi ne tuvaayo ne tubagamba tibannange kamwesi buli omu agendawo n'obeera mupikiniwo n'owuga. Mujjeeyo ka vidiyo konna akalaga ng'ali mu bbaala ng'ali bwereere. Naye abaamukuba abamu bo balina bupikini nga bali mu bbaala nga bambadde bupikini ye yali kuki ku mazzi. Therefore nze ffe ekiri wano tetukola bukozi mawulire ga kwogera but we are activists tulwanira n'eddembe lyaki ly'omuntu. Kakati tuli wano ffena tuli wano kati emisango gigenda mu straight line. Muwulidde emisango egimuguliddwako omwana muto abamawulire abamu baali bamukuba nti mwana mukulu. So anti kati newa TV omwaka edde era akoze diversion abasinga singa wano olaba amawulire abajjuddewo. Naye kakati naye n'abamu bakiwakanya nze nyina abamu bennakubira ne mbagamba naye njogera ne maama we because I know ne Nicole waali manyiwo nze najja ekawempe OCCID nampa omwana ne DPC always mbebaza ne njogera n'omwana because I needed to confirm ti kino kye bakuvunaana kituufu kiriwo ekikyamu n'abiŋŋamba ne tuweeyinga nze ne wensanga malaaya ku kkubo ne musanga ku speak sisobola mukuba miggo. Ekisinga obukulu kye njagala okugamba abantu Nicole
Nicole ebyaddala ali mu mbeera nnungi kubanga nze nange ekyabadde kinto kyalinga nti we bamuterese nali kubukedde neŋŋamba oba ku media house emu neŋŋamba nti ali bamutadde mu kkomere Kawempe ne bankwata nze bennyini ne bantwala Nicole ki waali ebyaddala ku mbeera egenda mu maaso waaliwo kitongole obukuumi bwa gavumenti baana bawala be baliwo kubabudaabuda ne chances ez'okwongerayo okusoma ekintu kyonna mu mutwe weeziri kubanga Nicole yakaweza emyaka actually yakaweza wegiba mingi 15 nga basatuketi weeri anti abaali bawakanya Nicole nti okusinzira ku mubiri gwe mwana mukulu kubanga bo bakulira mu nnaku kati Nicole yakula n'emirembe ekyokubiri nabagamba nti omuntu alinamu emisayi gyaffe tabanga waawano kati Nicole mwali muwuliddeko ekintu omuntu n'agejja n'amanakunaku osobola okusaba omusajja ng'agejja manakunaku bangi bali wano ng'alya kimu ng'akejja ki manakunaku naye Nicole ebyaddala asobola okuba nga talina stress ng'ali awo era maama n'abaali banenya maama we tosobola kukuza mwana ngani kubanga Nicole wekuba kutabuka ng'omanyi omwana omwana akutabukako amutabuseeko myezi nga 5-6 naye giri emirala abadde ne maama we ng'amuliisa bulungi mumukimanyidde ddala waliyo abazadde ng'omuzadde talya ku lw'omwana we mwali mukirabyeko abaganda balina n'olugero olugamba muzadde talya omuzadde osobola omusanga neyeefiriza y'okulya naawe omwana we kyova olaba otunulira maama we mukyala muto naye asobola okuba ng'akutuse lw'abaana be ng'akolera ki baana be kituufu ekisooka omwana yali abeera ne baganda be mu tawuni kati omwana w'omuwa bakulu be ne bajja omwana oyo ku kyalo n'afunayo mikwano gye awo kati mikwano gye nga omanya ebyabaana kuba bakulu be nga weebali era bakulu be ekyanneewunyisizza waliwo kagundi ke balina nga baali bayombyeko nga bamugaana mikwano egyo osegera nze byengamba these are facts kati nga womanyi nze nange nyina abaana nze nyina abantu mwende wange ng'abamu mikwano gyange abamu baana ba mikwano gyange naye kati wemba nvudde kati simanyi kiriyo asobola okukwata ekkubo n'agenda ewa neiba ye yali Nicole ate nebija emyaka tomunenya kubanga muwala asanze bawala baneki n'ava mu basisita be nga wali wasiiba nga womanyi osobola okusaba basisita be baali balokole nnyo oba basiraamu nnyo nga bali mu ebyo ye n'agenda mu bali ba WhatsApp yes kati ekyo tosobola kinenyeza maama kubanga maama wakulaza akuzizza omwana okuva ku mwaka gumu paka 14 n'alabika obulungi yenna ayiikayiika mwenna mu mwegomba alaluse myezi 5 gye yajja n'abeera ne baganda be kati naye kyannumye nnyo okulaba namawulire abanenya maama wa Pretty Nicole singa abadde okakala aba social media singa maama we actually ne mukulu wa mulaba maama nze ranze njagala okwebaza maama wa Nicole bannaye ffenna tubaddeko ne bazadde baffe ng'emba zaatugwamu naye omukyala woolaba nga ye oba alimye oba akoze eki n'aliisa omwana ebiganye Katonda ajja muyamba mpola mpola so nze nebaza gavumenti obamutadde first of all kubanga Nicole waliwo agasajja agaagala omwetega ekyo kimu naye tegajja mwetega tujja gocha Nicole akyalina emyaka 3 okutuuka mu eyo stage bwe bamutadde mukama agenda muyamba bwe bamutadde nze kyenjagala okubaza gavumenti asobola okuyingirawo skill wamutadde alina opportunities however nakyo kanzire ku mwana gwe bakutte mbadde nsaba ono omuwala bamutadde kati ninyo nga tugenda ku mwana gwe bakutte ddala Pretty Nicole ebyogulante ebyamukubye bali balwanira musajja kale wagwo following ensonga zino kakati nze kati bino nzijja ku Pretty Nicole wali we twayogeramu ekisooka omuntu asobola okukeera ku makya n'asuubiriza nti okola ki kyoyagala bbaawe ekyokubiri oli musajja munnange nze nsobola okukwanona omwana kati mukwano gwe nga muyisa bulungi naye kati ne bajja katugambe nze ne bangwamu Samuel bye mbadde nkola neŋŋenda neekwasa oli osegedde kubanga bonna abaamukuba baali bamanyi Pretty Nicole ajjawo teyagwawo bugwi bannange tebamukwatira mu buliri nti ali bwereere kyova olaba njagala okugenda ku muwala gwe basibye nga nsaba bamaama be mu mbeera ng'eno tukakkane tunoonye famire ya Pretty Nicole nze mbasaba busabi kubanga omusango bukyajje gweyongera okgenda bikaluba batofunye ku chance kogerako nabo njogera nabo kulabanga betale mbadde manyogezaako njogera abesaidi eri sinabafuna mukisa ebyemisango bizibu
bayogera nnyo nga bakuwa Pretty Nicole kakati tuzze ogwo omusango kati gwe nkubule ogwo omusango omanye emyaka gye bakusiba ogwo aggravated torture life imprisonment kubanga wanu katika nkunyonyere nze nasoma ku mateeka amatono era nekanze tokwekanga nga ndaba bali waliwo abatajja kwogerawo na baloya na bazadde ba Pretty Nicole. First of all fena twala baka video ng'omwana bamuyiwa amafuta abakola ki ekyo kyo kakati nawe gaba anti kati tofaayo kati walinze ku fayiro lindako nedda kyovola bangamba nsaba famire ya mwana gwe bakutte nga tebinnagenda wala bannange mbasaba tunoonye famire ya Pretty Nicole otherwise nze genda babigenda eno koti ogiraba babongezayo nga mmeka ogenda kulaba eno koti tesobola kuwuliza ogwo musango era gujja kudda wano gusindike mu high court naye those are costs omwana basobola omusindika emyaka nga ojja sangawo omulamuzi nga mukaawo muzibu ng'alina muwala we nga oba muwala we baali bamutukyalinzeeko kale n'obwetowaze era nsaba bakadde boono omwana yani kafuta mbasaba muve ku bamawulire bano bemulaba batuvuma wano kubanga olaba bavuma kaye wisdom eyakamala tuwa mu Europe nga njogera bwogezo lina agamba mbukaye abadde anoonya kifaananyi kya Nabbanja with me and Nabbanja who looks more beautiful tuno kigamba wewuunya kati olaba oli asobola okuddya n'akyogera mbasaba bazadde mmwe bannanyini bakafuta ekyo kiri ebyaddala nedda ndabye oyo nno yali nedda oyo yali yesimbyewo ati kyenkugamba lwaki